Omukulu nnyombi tembu mutero nnyombi amukulu. Negwe tosirikako. Ale batayina budde. Bulaba bintu by'amakulu. Kikyati. Omanyi obadde wano oyogera ku bantu abasibuuka empisa ne balaba abakulu mu kamwa. Ebiseera ebisinga omuntu weebuuza tutuuse tutya wano. Wano mu Uganda ebizibu bwe tuyina tuliringa nnyo ne symptom. Nze ndowooza twandize ne twebuuza oba twatuuka tutya wano. Olwaleero Honorable Nnyombi yavunaanyizibwa ku kitongole ekikwasaganya eby'empuliziganya mu ggwanga. Ensonga gy'oyogerako ey'okuba nti tusiiwuusa empisa tetukyatya n'abakulu kati awo wekiva. Okimanyi nti olwaleero mu nsi ezimu TikTok is used for learning purposes. Kusomerako waliwo akatabo Hollywood versus America. Bw'okasoma kakulaga nti bannabyabufuzi abaatusookayo baategeera amaanyi ga art era ne bagezaako okuba nti baziba art aleme kubaako aleme kukulaakulana lwaki kuba art ye mira endabirwamu wootegerera society. Gwe bino byonna byolaba tuli mu content creation naye ye endabirwamu wootegerera society. Yes. Bakadde baffe abavumwa bonna yeyo generation gye baanakyalinga. Kati nze I think olwaleero abazadde abaliwo generation ki gye bali mu kunakyalinga. I can tell you mu myaka egitasukka ebiri ogenda kusanga omuzadde ng'atudde ng'ali bwerere n'omwana we ku live. Obuzibu bwennyene mukulu Nnyombi tebuli personals. Era simuyinaako buzibu. Si bulijjo manyi olina obuzibu obuli personals. Mukulu Nnyombi simunyiigira. Nedda talina. Obuzibu bwennina atudde mu ofiisi ate alemeddwa ogitegeera obuzito bwayo. Lwero Uganda twandibadde tetubonaabona na bintu byo kati nkulabye wano ogamba ebintu ebikolebwa e Uganda tubyagale. Kisibukaawo bwe nga regulator wa mainstream media mu Uganda. Buvunaanyizibwa bwo okulaba nti national values are well protected. Ekyo buli lwe kikulema tugenda kubanga tutufuna symptoms kati zino ze tuwogerako. Eno twogera ku symptoms. Ne ngamba bano abaagala enkyukakyuka. Twakigezaako edda ne tuleeta Honorable Mama Mbabazi ne batakitegeera. Yes. Naye abaagala enkyukakyuka entuufu balina kuwagira General Muhoozi. Lwaki? Anti kati kitaawe yasomera mu bigere. Kati bw'alaba abambadde engatto alowooza nkulaakulana. General Muhoozi eyasomera mu ngatto eyakulira mu masannyalaze. Amasannyalaze bwe gavaako eddakiika 5 agamba what is happening? You wanna make tasty food and sales. You want to do that dance and still. Come the ding one no ya night. Sika de butto one night. Nairo akro ya sika. Sika de butto one night. Kan the ding one no ya night. Sika de butto one night. Kan the ding one no ya night. N'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern yennyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko. Aina akatungulu, aina n'akambe. Basenga babayitote. Bikini mama demo. Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafujiga demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiryoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okubuka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okweta putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna.
bamukujjako mufu oyaba awedde mukuddukako olinamu negiya twetaagamuko ku mani power ngezanga amagi amavumbe bulaba bekalakasa bayingiremu wakati tekawo obuko ogubalagala baveewo kino kyenkoze nange neesiba baaba You do as you wish. Please. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Pio Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Uganda muwulire kitabanga wo
ajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman live ofeyira emitwalo 10 yepya emitwalo 15 ku gate ate badi emitwalo 10 ate mmeeza ya milioni 3 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyini Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Ugandan rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ye Afrima Award winner best female artist mu East Africa choreography ya Irene Namatovu screen stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu nava muwerekeddeko fogo kalempiza bimami bijje be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente zewawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Veniva Logistics Afro Mobile n'Essanyuka TV. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omwali bulungi kamera nshira. Akulindemu omuntu baba akola mulindi. Banna Real Time with Mimi jagala okubeera nga mbebaza okubeerako program enetekebwa mu Center Banel Agro Industries Limited gwayagala engano butto sabuni n'ebintu ebyefaananyiriza bwe bityo ogenda mu supermarket gwe kasitola bako Nairo Agro Industries Limited oba modern gula buguzi kubanga bikolebwa wano mu ggwanga lyaffe tukugamba nti buy Uganda build Uganda ate gwe alina omwana omuto w'emyezi 4 nga tolina wakumulekera okulekera omwana wo omukozi at least omutwala mu kindergarten yonna ate n'abeera nga ate obeera omutima gwo gubeera at peace. So aba nannies aba elite nannies abasangibwa enajana nkumbi bakugamba nti bawo omwana wo okuva ku myezi 4 paka ku myaka 4 babeera naye mpaka w'omukimira ate bw'obanga tosobodde kumukima no communicating mu budde basobola okubeera nga ateera abasula naye ewaka. Njagala okubategeeza nti wano tukyaza abantu ab'enjawulo ne tubeera nga tunyumya ku bintu eby'enjawulo naye nga birina kye bitugattako si kubanga birina kye bitwawulako. Ndina omukulu Muzeeyi Bwanika my brother yeddira mutima naye nga sinnaba engeri gy'enkyazizza ow'omutima njagala kiriyalinga mpewo. Waliwo vidiyo etambula nga erumiriza ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okubeera nti alina affair gy'alina n'omukyalo oyo gwe mutambuza. Simanyi ddiirwe twatandika kubanga kale wadde generation ene yonoonese nnyo okubeera nga abalinda tetukyabateekamu yadde ekitiibwa ekitonotono. So njagala okubategeeza nti omukyalo oyo gwe mutambuza talina affair yonna ne Katikkiro wa Buganda wabula omukyalo oyo ate mukyala wa Haji Mutasa Kafeero era amuyinamu n'abaana 6 era mukyala we Wampeta. Njagala kubeera nga mbategeeza nti buli abungeesa amawulire ago bwe banaakukwata togamba nti ate Obwakabaka bukoze butya ate Katikkiro biki nedda. Tweyigiriza okubanga tuwa abantu abakulu ekitiibwa, tweyigiriza okubanga tuwa abantu edda nga tosaana kuyisa kabaka mu kamwa. Kizibu nnyo kubanga omala googera ku Katikkiro nga bw'oyagala naye baba wadde eddembe lingi naye ne musalawo okubanga ate mulikozesa bubi. Nsaba tuwe famire ya Haji Mutasa Kafeero ekitiibwa n'omukyalo oyo kossa n'ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda naye tumuwe ekitiibwa kye kyasaanidde. Yes. So njagadde disclaimer giseewo kiri nti abatudde wano ffenna tuli ba mutima ate nga ne Katikkiro wa Buganda naye wa mutima. Katikkiro nno w'amaanyi nnyo mu ggwanga lino kossa n'Obuganda wamu nti kabaka w'abatali Katikkiro yabeerawo. So nsaba tumuwe ekitiibwa tuleme kubanga tuweddemu nnyensa n'okulaga nti tetukyalinamu yadde ettondo ly'amagezi ate nga tuli bantu bakulu tuli above 18 naye nga twogera ebintu ebitali mutwe n'amagulu ffe musobola okutwogerako naye tusigale nga tuwa abantu abakulu ekitiibwa. Nina Muzeeyi Bwanika abasinga mu mumanyi mwabataagala bintu byammwe bikolebwa wano musobola okuba nga temumumanyi naye nga producer
akatonotono writer actor era actor wabiganira ddala actor nabiganira nange okuzannya njagala nnyo ssente njagala nnyo ssente nina ebibuuzo byange bingi nnyo bulijjo nkulinda wano nsaba obuuze ku balabi ba executive media tugende mu maaso bannanga abalabi ba executive media nga neesiimye okuba nti olwaleero danga nga libadde final enkulina muzeeyi bwanika ng'ebampanvu tegiweza emyaka 3 okutuuka wano naye weebale kukola ngezaako my plaza bannanga abalabi ba executive media mbalamusizaako mwebale kwekuumira ku executive media naffe tubaayo nno nga naffe tuli part of abalabi olwaleero neesiimye okuba nti bw'oba oliawo ndi kwabo bebagenda okulaba amiina kenkufunye olwaleero ng'ate vidiyo ze zisinga okuba ku tiktok oba oyina b'okubalubeerera nga toli musanyufu nangeri film industry gyekwatiddwamu nga toli musanyufu na bintu bimu ebigenda mu maaso mu film industry gavumenti ya Museveni UCC ne Media Council mwafuuka ekisekererwa. I think soon enough there will be nobody to fool anymore. Kakati mbu gavumenti evuddeyo negamba mbu UCC ne Media Council regulating shows mu masomero. This is kagamba stupidity of the highest order. Buli awulira video eno nsaba muntagingire abatumbaavu abakola mu gavumenti ya M7 kati regulating shows mu masomero naye nga TV ziraga pornography emisana ttuku. Bebannange Uganda manye ennaku zino zonna ntunuulira ebintu ebigenda mu maaso. These pigs think everybody is stupid. Kati banoonyeza ndowooza okulaba ebafunira relevance. And to the Ugandan community yene ensonga lwaki tubagamba we are boycotting the Uganda Film Festival because these pigs failed on their legal obligation. Kati bawalampa film festival mbu bategeka film festival bayamba ba film makers. You're only helping the bootlickers. Yes. Omuntu alimu amagezi nga taliawo kutega ngalo kusabiriza kulebeeta. They don't see substance in byemukola. When you're failing on your primary obligation of regulating broadcasters. Katimbu essomero shoje liko linda ko omwana baba yakirabidde waka mu ddiiro ku TV, National TV. Lwaki mu kimugano kiraba ku ssomero mbizimwe. No, use logic. Mbadde omanyi so much is wrong. Neka twogera ate ku biri rotten kwaliwo ebivunze. Industry. Omukulu Nnyombi Tembu Mutero Nnyomyamu. Negwe tosirikako. Honorable manyi honorable juzi nali naye mu show ya gye yategese genda mase ya atakulaba akunyoma eyabakadongo kamu bwe nabadde mulaba bwenti nga tunyumyamu ngazijukira Muzeeyi Bwanika ng'omutuuka guli mu kuvugira mu Muzeeyi Bwanika nga ngamba oba omukulu ono batera okwera bakone mu Muzeeyi Bwanika. Honorable talina budde bulaba bintu by'amakulu. Chichati Nabo mutima wanje point blank nedda atata alaba toyagala mazima yasobola okulaba Dija Namale gye yali eri mu kayumba akagudde ssebo n'agendayo baamulabira. Omanyi obadde wano oyogera ku bantu abasiiwuuka empisa ne balaba abakulu mu kamwa. Ebiseera ebisinga omuntu weebuuza tutuuse tutya wano. Wano mu Uganda ebizibu bwe tuyina tuliringa nnyo ne symptom. Nti olaba namusuna bulwadde bwa namusuna omwana bw'alwala namusuna ajja amabwa. Yes. Kati ffe twagala nnyo okujjanjaba kati namusuna bw'ojjanjaba amabwa addayo munda. Asobola okutta omwana. So kati ffe wano mu Uganda oba generation sijja nagamba mu Uganda. Mulembe guno ndowooza omanyi abantu baffe ndowooza ne life span ekendedde, concentration span ekendedde. Nti abantu bakyayagala kumala nnyo budde bintu bula kati abantu agwa mu mukwano ssaawa emu ey'okumakya ssaawa 3 nga bakyawaganye. Kati ebintu byakiri nnomo. So kati ebintu ebimu nze ndowooza twandize ne twebuuza oba twatuuka tutya wano. Olwaleero Honorable Nnyombi yavunaanyizibwa ku kitongole ekikwasaganya ebyempuliziganya mu ggwanga.
ensonga gy'oyogerako ey'okuba nti tusiiwuusa empisa tetukyatya na bakulu kati awo wekiva okimanyi nti olwaleero mu nsi ezimu TikTok is used for learning purposes kusomerako oba onfuna nti bo bakizuula nti eno kyakulwanyisa kyamaanyi. Waliwo akatabo Hollywood versus America bw'okasoma kakulaga nti bannabyabufuzi abatusookayo baategeera amaanyi ga art era ne bagezaako okuba nti baziba art aleme kubaako aleme kukulaakulana. Lwaki? Kuba art ye mira endabirwamu w'otegerera society. Bwe bino byonna byolaba tuli mu content creation naye ye endabirwamu w'otegerera society. Bakadde baffe abavumwa bonna yeyo generation gye baana kyalinga. Kati nze I think olwaleero abazadde abaliwo generation ki gye bali mu kunakyalinga. I can tell you mu myaka egitasukka 2 ogenda kusanga omuzadde ng'atudde ng'ali bwerere n'omwana we ku live. Lwaki? Nti bwe tuti kati tewakyali afaayo. Ddala ekigambo Katikkiro nga kyalinga nga mbutuufu n'okwogera obwogezi kati fodde ewaka okwogera obwogezi nti Kabaka buli omu akyuka n'akutunuulya naye omwana nadda ku mukulu n'agira. Kati ekyo kiva ku nti abaana baffe oba saagala kukozesa kigambo ky'abaana abato naye abavubuka abasinga content gwe balaba yabaleetera okuba n'embeera bwe zityo. Kati obuzibu bwennyene mukulu nnyombi tebuli personals. Era simuyinaako buzibu. Si bulijjo manyi olina obuzibu obuli personal. Mukulu nnyombi simunyiigira. Nedda talina. Obuzibu bwennina atudde mu ofiisi ate alemeddwa ogitegeera obuzito bwayo. Lwero Uganda twandibadde tetubonaabona na bintu byo kati nkulabye wano ogamba ebintu ebikolebwa Uganda tubyagale. Kisibukaawo bwe nga regulata wa mainstream media mu Uganda buvunaanyizibwa bwo okulaba nti national values are well protected. Ekyo buli lwe kikulema tugenda kubanga tutufuna symptoms kati zino ze tuwogerako eno twogera ku symptoms. Okimanyi nti omuntu buli lwalaba ku TV ekintu kyalaba ku TV bakijjako hadithi balowooza kye kituufu. Nze nali nabadde Masaka ewaffe nga nzizeeyo ne tugula soda ng'ali expired. Kati bwe lwamulabe ne ngamba soda ali expired. Mwana wattu ne bagamba affe eno tumunywa. Tewali buzibu. Kati wafunye n'obudde obukebera expired date ani abulina. Bo banga nenge nnyonta ennuma. Nange sikanywedde. Wafunye soda. Ate abafuna empeke. N'amirawo mizinga ezo tuzimira. Kakati omuntu kasita alaba ekintu nga bakiranga agenda kitwala nti kye kituufu. Oba ontegeera olwaleero wano mwannyinaze bw'onaakeera n'oyogera ku product waliyo abantu abagamba product eno ngenda gigula kuba mimi agyogeddeko. Kati ge amaanyi ga media. Nze kyendowooza nti era nyina essaala yange ngenda ne ngamba bano abaagala enkyukakyuka twakigezaako edda ne tuleeta Honorable Mama Mbabazi ne batakitegeera. Naye abaagala enkyukakyuka entuufu balina kuwagira General Muhoozi. Lwaki? Anti kati kitaawe yasomera mu bigere. Kati bw'alaba abambadde engatto alowooza nkulaakulana. General Muhoozi eyasomera mu ngatto eyakulira mu masannyalaze. Amasannyalaze bwe gavaako eddakiika 5 agamba what is happening? Amasannyalaze abantu beerawo batanga tebalina ki? Masannyalaze. Bw'onaamutwala mu byo tobulaba ye bw'atuuka ku nguudo agamba Kampala ebeeramu etya erinnya. Kuba obulamu bwe bukulidde mu eyo life. Kati omuntu ayagala change entuufu tulina okwadvocating okuba ne change esoboka. Kuba okwagala change etasoboka nakyo kigenda tukeepinga with the same problem on and on. Kati funa esoboka ekutuuse ku ndala gy'okola ki? Gy'oyagala. Honorable Kyagulanyi si musajja mubi. Mbabu ante mwaga kati akankulage kino. Mu TDA ojuka TDA. TDA twabagamba aba opposition beegatte baleeta Mama Mbabazi. Mama Mbabazi wajja n'afuga emyaka 10 ng'abaddizaawo term limits. Kati 10 tegiweddeeko. Twali tufunye kyenje twagala. Uganda tetwagala bintu bikola makulu. Naye nga kiviira ddala
mu kitongole kya mukulu Nnyombi. Ate awo Nnyombi agirabwa. Anti bw'otunuulira ssemateeka waffe n'amateeka agafuga eggwanga lino, Nnyombi ye muntu akwasaganya ebyempuliziganya by'eggwanga. Nze lumu neekangako nga ndaba Spartacus ku TV, yali Saturday ssaawa 7. Spartacus firimu eyo gimanyi? Erotic movie. Ssaawa 7 Saturday nga njiraba ne ngamba nfudde. Ssaawa 7 era nesika ne ngamba kiki nekigenda maaso. Okimanyi katuuni yenna asinga ennaku zino akolebwa alimu ebintu amamu kutwayisa amateeka wano agalwanyisa ebintu ebimu mwe biri mu katuuni asinga abaana muyitirivu nnyo simanyi obutababona. Okimanyi kati olwaliro firimu zonna ze tulaba ku mainstream media zirimu ebyebintu. Kakati lwaki odiringa ne symptoms ziri nkulaga tulina ekizibu naye ng'eggwanga ebintu ebirina amakulu tetukyabiwa ki? Makulu. Tetukyabiwa makulu. Kivula nze neeyagalira liri puzzle kati. Mwafulumiza akayimba ke kali bwe yayimba ng'atandika. Sennava masaka ewaffe nage. Anti yayimba abantu bye baagala kati tebamwagala. Kati buli omu amwagala. Awo we tuli awo we batwagala naye ekiri atabaala n'abaana ba mukulu Nnyombi bajja kukunama ku media eno etambula. Lwajjo kitegeera nti ekiri abalala neewe kisobola okukola ki? Okulyayo. Kati abavuma Katikkiro enkya bajja kuvuma baabwe. Ojja tuuka nga tokyalina ky'obagamba. Nze nkugambye olwaliro lyagwa mu laavu ssaawa 3 nga yagivuddemu ate nga kiri nnomu. Ate ne bamwebaza. So njagadde nnyo otandikirawo nga buli lunaku neebuuza naye omukulu ono Honorable yamukola ki? Tewali yadde. Sikitegeera. Ne ntuuka ne ngamba oba takoze kimala mu film industry nga kye bwe busungu bw'olina. Actually ne bwatabaako kyakola mu film industry n'atereeza eggwanga lyaffe. Ekyo kyokka kiba kimala. By the way, omukulembeze talina kubanga agenda kuyamba buli omu. Obukulembeze oteekawo enabling environment. Nti Zubeda bwe yateekawo enkola bweti kati naffe tujja ne tweyagalira wano. Kati osanga n'omuntu wali eyo n'afuna ebyamagezi naganza njagenda ku executive media bambuliire ndabe ebyamaka byange gatereere nga kwomusanga kwe yeekuumidde. Gweteekawo embeera abantu bo beesootingi. So ne bw'atajja n'agamba nti actually nze ne bwonkyawa negwe n'okola ekituufu nje sigala nga ndi beneficiary. Omwana wange bw'alwala ne mutwala mu ddwaliro mbuuza eddagala ly'NRM oba lya Nuupu. Kasitaabayo eddagala. Okay, so Paluwood eryetya gy'otwala? Paluwood isogasi yentwala. Paluwood baatugamba gwe asinga okufuna ssente mu bafilmmakers bonna. Igwe asinga okufuna ssente ate oli musajja mugezi nnyo. Era beewuunya lwaki onenya Nnyombi Tembo ng'ate mukumpe mulinga abafaanagana. Kukola bya kisiru. Naye ekyo nkyebaliza Mukama nti ndi mugezi banjogerako nti nina ssente. Omanyi kasi batandika okugatta erinnya lyo mu sentence yemu n'ekigambo money. Just no money is coming oba money is there. Era tugamba nga banange sirina. Abantu baava olwaleero kubanga buli omu gw'ogamba ku ssente ndi mwavu. Akamwa kano okalaba Katonzi. Nze munnange mimi sikyayagala gamba nti era bw'ŋŋamba nti mpaayo omutwalo nindaamu katono. Mbakushuwa ddi lwakakatono kokanaakwatiriramo bwe zinajja kati obuwa buli azaamaanya ate singa Katonda akuddiramu essaala eyo notasindika mutwalo gwa kuba Katonda atuwa omukisa ng'ayitira mu bantu. Lwaki n'abakulembeze baffe bandi tuyambye ne bakola ebyo. So nze mu Paluwood ndi mukulembeze okunjogerako nti nfuna ssente weewaabwe ekyo nkitwala. Organization zonna ennene zijja mu Paluwood. Bajje tukole ssente. Gwalina British Council, gwalina ebitongole byonna, ye gwalina zino, gwalina studio wano ng'eyogera ku bintu bya film. Naye abaana ba film bagamba era naye tebalina kye bakufunyeemu. Anti kakati omuntu agamba talina kyanfunyeemu era tajja kunfuna mumanyi kankugambeko ekyo teweesemberezanga baavu.
omwavu n'omuyala tebasiima ate tebategeera kugamba bw'oba oyagala okufuna emirembe mu nsi eno era bw'oba okyayi kasita weekiipinga nga banno omu babiri basatu nga kuliko omwavu dduka misinde teweesemberezanga mwavu omuntu bw'abanga abaddewo nga talina kyafunye muzeeyi bwanika oyo mwavu nange simwetaaga era mutuufu okwogera byayogera ati abantu babiri omwavu n'omuyala tomwesemberezanga tebateesa toweesemberezanga muntu mwavu era ekiremesezza bafirimu makers abamu okufuna ssente kuba nti baavu babeera n'abaavu babeera n'abasiru obeera otyawo nga weenyumiriza mbu oyo mugezi nnyo tetwagala musemberera oyo ajja kutubba teri mugagga gwe batabba ate ekireetera omugagga okwavuwala kutandika kugamba bajja kunziba n'obeerawo n'olwalira oba bakopi omuti ogutaliiko bibala teri agukuba nkonyogo neegi era omuti ogwati okukubwa enkonyogo tegwabala osanga n'okukula tegwakula abana abamu nekwe kankugambeko ndowooza twetaaga Bin Laden ajja wayipinga generation yemu agijjewo tufune endala eyabategeera obeera otyawo nga you're threatened by a smart person nze neegomba wano buli wenengera muko wange ngamba abeera neno osanga oli nga yabeeraawo nga buli walaba omugezaga mugezi oyo abo baleke twogere ku bantu abategeevu abalina gye batutwala abalina ssente. Okay, okyali ku Executive Media Hijab Nation etuuse ya mugwa 8 ennaku ezisembayo 3 ne 3 funa omudaala tusinze kwagala nnyo okukulembeza Halal Expo. Halal Expo ya leeta buli kimu. Aba film mulete film zammwe muziteekeyo kasita zibanga ziri halali nga teziri nnyo za buseegu nnyo nga bana bafasa oziraba. We tuyina eyo gundi lwakuba simanyi lwaki mufule paludwe Jeff ne yo mudaala mu Halal Expo. Gwe nakulonze nno. Wanonze sinza butakulonda naye waliwo katigolo omwana yakuleetedde eggaali asimanyi oba ye tunagiwangula bakambwe blaza bakambwe nagenza okgenda ku website nga ndaba naawe oli omu kuba bannominati nze naye abaana bakambwe naye waliwo wamu wetutwaza nina wetutwaza ngenda teekamu nange sente nkulonda sinza kundeka bankuleka atya awo wennyini nga tulina awards ezo olina awards naye nga sinatuuka ku awards nina ekintu ekinnuma kenkufunye kankikubuuze ani aloga film industry yaffe wano lwaki abannayuganda bwe tubawa fiimu zaffe tebaziraba ne tubeegayirira bwegayirizo ziraba munnange nze nakugambye va ku muntu omwavu munnayuganda mwavu va ku muntu sinagamba va ku bannayuganda baavu va ku bantu abaavu mulekerawo okuwa firimu zammwe abaavu lwaki firimu oziwa abatasobola zigula owulya bagamba muzeeyi bwanika alina ssente gwogamba nzijja mu binyeebwa oba nzijja mu mmwanyi nzijja mu firimu lekeraawo okuba nti content bw'omukola omuwa baavu omwavu tagula ate omwavu agireka omwavu yeeronda bannange nze nkubuulira amazima ka station nakiyiga kati ffe firimu zaffe kisooka okulaba firimu zaffe weetaaga data kati tolina kuba nga oli kutugabane olina kuba nga weesobola ogenda kusasula monthly unlimited oba mukutu ki weetaaga data ziri online mukutu gwaffe baguyita batya Stream East Films weri tuyina site bw'oba oyina smart TV ojja kuteekamu Stream East Films weerabire firimu bw'oba oyina Android oba iPhone osobola okuinstallinga application Stream East Films era bw'ogenda kwogiraba Stream East Films kati twakyusaamu kasita twakitegeera nti omwavu si muntu era mwana wattu twafunamu ku njawulo abatono abategedde ne balengera omusana baziraba nkubuulira amazima munnayuganda tetwetaaga bannayuganda tuli miliyoni 45 ne Executive Media teyeetaaga bannayuganda miliyoni 45 weetaagako abeesobola emitwalo 10 gyokka beddu
gwe ng'oliisa buti ateesobola mukole ki Muri towalirira muleka agende alinde omulala kati firimu tuziteeka ku Stream East tutagetinga kati olwaleero fiber connection internet bakugamba eri mu homesteads 500,000 bwe balina internet eri unlimited ng'oyagala gwe ng'agenda kugamba ngenda teekako wali kafirimu nkasasula 1500 n'enkalaba tagenda kulowooza ku data kuba omwezi yagusasudde omwaka yagusasudde ogwa internet weeguli naye kati ono omuntu abeeraawo nga ekisooka tasobola kusasula 1500 n'okozesa mobile money takimanyi omwagaza ki so ziri awo kyova olaba ne awards zetuleeta za middle class schools and the graduate atakisobola kikole ki kiviireko ddala ne tujja libraries wano okimanyi libraries wano mulimu abaagala omulimu gwa firimu n'ababbi obubbi era ababbi ojja bawulira nga bagamba firimu z'abannayuganda mbi naye ng'ate munnange abannayuganda era be bagula ku library ye kati gwe boona awagira oli actually talina nagwe awagira ye kuba bba bubbi naye mulimu libraries already eza embracing nti film is a business era ye ng'ajja n'agamba bannange nze mumpe master copy yange n'agenderwa kuba twere twagala tandika ziranga nti ab'e Masaka mugende ku Adams Videographer ab'Egindi mugende ku gundi abannayuganda bategere basanga content waabwe olwaleero mu Uganda cinema culture teriiwo olaba bwe baali bakola firimu ya Raid of Entebbe bajja wano UCC ne babinika omusolo omungi abasajja ne bagamba fine mwagala tusasula ezo sente tugenda zisasula naye ziddirawa mutulage market worth ya mwenga Uganda nga tewali they were willing nti gwe sengonda nga ngenda kuwa milioni za dola 10 ne firimu eno bwe naafuluma at least mu Uganda mukka nyina cinema infrastructure mulimu abalabi abasobola okuziraba ku million dollars ekumize nkwadde nenzijjayo 5 zokka kuba baali tebaagala ku breaking even with the Ugandan market naye nga baagala kulaba bwe tumala ogikola zidda zitya kyobola abaagenda mu Malta South Africa yo government ekitegeera nebazimbira na airport Entebbe airport namba bakole bye bakola ki bye baagala lwaki nti bali bamanyi omugaso gwakyo kino ekintu kireeta ki bintu bingi nnyo bye tuluuzinga wano kuba tetulina infrastructure kati ekintu kyetugezaako okuba nti tukola kwe kuba nti tuyita mu bannayuganda abategeera oba abaagala ebintu byabwe abaagala ebirungi original stories actually mwina nnyo ekigambo kyemukozesa local content teriyo kintu kye bayita local content they are original films zina stories eziri original kuba neyo mu America gyolaba ina gyeri local neyo mu Germany ina gyeri local yeri international okigira no they are called original stories story y'ekifo ekyo lwe lulimi lwaffe olutuufu kati ebintu ebimu bw'otandika okuba nti otambudde n'abamanyi otambudde n'olulimi olutegere bw'owulira ng'oli agamba local content oyomanyi these are original films era abazitegedde kati amasomero gaavuddeyo gatandise okukola content mimi bw'olaba abaana bwe bazannya ab'amasomero it's going to be a real battle kuba kati twakizudde nti class ekisooka abantu abakulu mwabakaddiye abakaddiye class bwe twagala tubateekamu ebintu ebiri class tugenda kubonaabona nnyo naye bba abaana bategeera class I can guarantee you bw'olaba content these original films ezikoleddwa abaana b'amasomero you would be surprised nze ntunuulidde Trinity College Nabbingo Kyengera Central College jangu ku Highway College abaana bakoze content gudu owulira oluzungu n'ogamba ki kino naye nyina ekintu kye nayagadde era kyova olaba generation yina ate nze eyina engeri gyetandise okunnyumira olaba firimu nga ya high school naye ng'olulimi lwe boogera oluzungu bwe batuuka ku luzungu nga luzungu bwe batuuka ku Luganda oba Olutoolo oba Olukyoli ate ne boogera oluki kugamba nga balina engeri gye bavugamu ekintu nga seriously speaking omwana akuleka nga
oshemerereddwa ate n'ekirala n'otanenye era abaasooka okulaba waka waffe omu nti osanga abantu abazannyanga oluzungu oluusi idea kale sijja gendayo eyo at least tulina we tutuuse tubaleetedde Paluda Awards abasobola okuaccessinga Stream East Films ogendako mu category ya high school n'olaba kafirimu konna koyagala okusiringi 15 zokka data tetukyamubala this generation bw'osanga omuntu abala data muveeko mimi teweesembereza abantu babala data si target audience si target audience ya generation kati tulina kutambula nga tugenda mu maaso kyanjawulo kyekiri ku awards z'okusinga ku awards za film endala because zonna zenzije ndaba bantu bacomplaininga tezina kyezibagattako awards za film endala mu nsi ki Uganda wantubaddewo ne awards tulina awards obeera wa mbeera mu Uganda tetubeerangamu na awards nedda ssebo okulekeza abayimbi ate era nazo zaakoma nedda ssebo tulina awards za icon awards tulina awards ziri awards ezibeera ku labonita baziyita batya eza film pif sebo kati obeera otyawo ng'ogamba nti wantu ne UFF gyongerere ne UFF kati eza UFF nzigenda eza pif nakazibeerako emirundi 2 icons ngenda those are good initiatives naye osanga leero kambeeko bwe mbakubira torch these are festivals ebikujjuko omanyi ekikujjuko ebya firimu bibeerawo okuba nti mu identifying talent munoonya abaana be mulabamu obusobozi era bwe mumala obbalabamu obusobozi ne mubawa platform bw'oba oli awo nabo batuukako ku mutendera ogukola firimu wano va okutuuma ekikujjuko n'okituuma erinnya awards it's a functionality okimanyi omwana bw'asoma nassale ne bamutikkira mu top class era bamuwa award eba degree naye nga bamutikkira era wano tubambaza ne gawuni ne bajja ne tukoona amazina n'obunkenke ne buba bungi era ekyo kye bamuwa certificate eyina tusigala kati olw'okuba mbw'ogenda mu festival bakuwa ekirabo ne kiyitibwa awards tekikifuula firimu awards kiba ekikujjuko ekiyambako ku identifying talent era w'oyawulira awards ne festivals mu festivals batuuza abantu ne tutwano nga 5 bagamba nabo bakugu ne tulaba mwaka waabo bonna gwe bakoze eki gwe baleese ne tugamba mbutuufu ono yakoze bulungi n'ono yakoze bulungi fe abakugu kyovulaba ebikujjuko ebyo ebibeerawo ojja kusanga oli awangudde award mu movie of the year naye nga n'akuuma ku gate tagikola ki tagimanyi naye ekyo tekiva baba teesiteesi bamanyi kye bateekateeka obuzibu ffe ba consumers fa batanatandika kwawula ekikujjuko ye Uganda Film Festival anti ne zino nedda ziri awards icon awards ne PIF awards kati enjawulo ki kuba kyenkunnyonnyola ofunayo abakugu boyita abakugu n'obatuuza nti bali 5 ne balaba mu firimu ne bagamba ono yasinze okuzannya obulungi abantu tebeerondera ate nga balondera wa tebalina we balondera eyagezaako yali UCC n'agamba mbu azitadde mu sinema abantu bagende bagire because kiteekayo ne tulaba n'otuwa trailer netulonda ateekayo just kuyamba bantu kukola ki batandika kumanya nti wano olwo abakola firimu e Uganda so ekikujjuko tekibanga bonaagamba nti awards kati kankunyonyole awards kankwe example ya Oscars era Oscars bakugamba you do not apply we invite you kati wano olwo mu byeyogera akikola to applying anti nsaba mbeere mu Oscars icon bono applying bagamba submission wonna applying enjawulo eri bweti ti mu Paluudu firimu baziteeka katale bamuziteeka katale abantu ne batandika okugamba nti firimu eyo nnungi firimu eyo nnungi abantu abaziraba endowooza z'abantu z'abalabye aga firimu eyo nnungi kati ne muzikwata ne bagamba omuzannyo oyo yazannye bulungi abantu
kati bwe mukola wano bwe mumala ofuna ba nominees era abantu ne baddamu ne bagamba kati kuba no ba nominees abanabe bagambye best actresses ono yasinga abantu be bakola ki beba mulonzi eno movie of the year ne mugamba ku Stream East filimu ya yesomero lino yalabiddwa abantu emitwalo 10 kati eyali ne yazzeeko yalabiddwa abantu emitwalo 9 eyemitwalo 10 yeba movie of the year. We are celebrating a year of excellence. Era being the first time for high school awards to considering the film zonna eza high school zonna twazi considering eza producing mu Uganda 2026 and backwards. Kati 2027 tugenda considering as producing it between 2026 and 2027 wokka. Gwe ne bwogireta nga nnungi efaanana etanga ya 2028 nga tuli mu 2027 tuga oba ye mabega. Kati muze mabega zonna twalonzeemu firimu 10. Abantu abalaba firimu ne balondamu firimu meka 10. Ne bagamba zino firimu 10 ekyamazima za njawulo. Ne balondamu short firimu meka 2. Kati short film ye festival aspect je tufuzinze mu Paludu Awards. Nti short films zino ezikoleddwa abaana b'amasomero zo tugenda kubanga tunoonya baani be tuyambako okutuuka ku level ekola ki ekola film. Abantu bagenda kubanga buli lwalaba film asobola okubanga alonze. Olaba ekintu kye mwakoze ku Hijab Nation nti omuntu togenda tosobola kudefyinga public interest. Yes. Gwe ne bonakira n'ogamba nti Mimi ye biggest influencer nga public votinze otherwise oba olimba kwana ngalo yangambye yibabera batya nga bakutwala mugamba kwana tenne era wotwalira era oli agenda nembotofu ye wanaatwala naye wano bamutwala kati mulina abakyala be mwalese bano abaligase kyebeko abaligase twabadde tuliawo nga gundi yatwala owakesisi bagezokera ku macanga namyala nazzeemu okutunula nga ate Zahara omuntu bwagenda ku mutimbagano ate agamba zino numbers you don't nze nagezezaako okukulonda emirundi ebiri ne baŋŋaana kodi negaana. You can't defy public interests. Abantu be basalawo. Kyekirwaki Museveni atufuga. Museveni amanyi omuntu wa bulijjo bw'alowooza. Aleka leero akuterawo namboze n'awakanya nnyo eno n'akwata Muwanga Kivumbi. Kati oba okyali kuno Muwanga Kivumbi namboze n'avuma Museveni. Kale amutugambiddeko nemukakkana emitima. Emyaka nga gikola ki? Gitambula. Nga gitambula. Omuntu alina amaanyi gwe kasi twogezaako kyobulaba festival zonna ezizze ne bye batuumya award ekibiremesezza okutuuka webiina okutuuka okuba nga bicreatinga impact kuba nti bafuna abantu abatono bategeerera abantu ba bulijjo. You can't njakuwa ekyokulabirako waliwo firimu bagiyitako Killed Captain Alex. Yes. Firimu eno kati fe twasoma firimu 2004 tusomye firimu ne tujja n'olugezigezi tuzikoze tuzeewulira labo myaye bajja n'akolako Killed Captain Alex ne tuyomba labo gaaya atuswaza yagize ekizimbe kikubiddwa bomu ne kigoma kiti bannanga abazungu baalabako Killed Captain Alex Mimi naffe abagivuma ne tutandika okugiraba. Nze lumu nagenda Kenya Kirasha International Film Festival nga tu exhibiting nga Paludu tutaddewo firimu UCC yateekamu ssente ku olwo tugenze ne ba award winners omwaka ogwo aba UFF kati tutuuka Paludu tukola display abana Kenya ne bajja ne balaba Uganda nga balaba firimu nagamba Who Killed Captain Alex bagenda okutunula ku display gye tukoze nga kuliko firimu ya Who Killed Captain Alex naye nga njogerere bavijje ba wano ba Luganda firimu ya Luganda abaye ne bagamba twagala firimu eno ne bagamba yes tuzeseza display nti fe twagala copies twagala naye nga ba award winners abakola ebyakabi but bayimiridde betolodde we bati banna Kenya nentuka ne bagamba buli emu ya dollars 10 bazigula $10 era nkubuulira amazima ono that nyina ekintu ekyakyuka munda munze nentegeera nti tetulina kukolera buli omu. Waliyo yagenda okusiima obulungi bwo, waliyo yagenda okulabamu ensa. Ekisinza okumalako abantu essanyu bawa nnyo obudde ne baconcentratinga ku negative energy
ku bantu abatali baabwe, ku bantu ababoogerako, ku bantu ababatunuulira obubi. Gofokasinga kuona omu akutunuulira obulungi. Ogenda funa essanyu, ogenda kuzuuka ku makya owulire ng'olunaku gwe kabaka. Wano boogera ku nsonga z'amaka. Omukazi n'amala akutuggubalira oba bawo n'akutuggubalira ku makya, kkiriza gano olunaku lugenda kwonooneka. Waliwo ebintu ebimu nga nyina theories ezimu nze zinatandika okukkiririzaamu nti akabo ekyenkya ku makyawo kirina engeri gye kitambuzaamu obulamu. Omusajja oba omukazi n'obalaba nga balina embeera eyaki. Tufokasinge ku bantu abo abatono ab'olubato abatukkiririzaamu abasimayirinze. Ate leero bw'osimayiringa ne muzeyibwanika ekya n'omusanga atuggubadde gwe muggyeko mangu amaaso otunuulire Mimi asimayirinze obulamu butambule. Kati awo wetusikattirira awo. So ebintu bye tukola tetuyina kukolera buli omu. Ndowooza kino kirimu in every business. Ojja kusanga nga soda abakola soda pakula ero bakyalanga naye nga kampani olaba z'amaanyi. Ffenna wano twetaaga airtime ne data. Ne kampani ezibitunda zikyakola ki? Zikyalanga. Kitegeeza ki? Gwe your time is coming. Kampani waliwo wano kampani ezitala ne ziyita abaana akuba promotingirako. Zikozesa kathiyore katono nnyo nti ogenda funa abaana 2 batambule nga bagaba bufulayazi gw'obasasula lunaku. Abaana bano ogenda abamu bagamba olunaku nkuwe 15,000. Tambula ng'ogaba business card. Abaana batambula nga tebalaba results bwe zidda. Kati kampani esobola okukikola okumala emyezi 5 nga terina client n'omu. Bano abaana abakibeeramu bakoowa ne bagenda. Mwaka gumu kampani eyo netandika okufuna ba clients. Naye nga results ziva mu bali abatambula mwaka mulambe emabega. Kati ffe tuyina ekizibu twagala nnyo ebintu bikolerewo. Njagala mbabuulira Bannayuganda baagala original content. Baagala emboozi zaffe. Zino emboozi ezirelatinga nabo. Gwe ne bonna ajja n'omukolera Superman talirelatinga naye. Mukolere jjajja atuula ku lweyo n'abuuka. Mukolere ejjiini ly'entwetwe. Mukolere obukalabanda. Olwaleero kimanyi nti obukalabanda, these are big stories. Abamu abaana tebaabula naye kimanyi teri yalaba kakalabanda. Naye kakalabanda ffenna tukanyumako naye bw'otandika okubuuliriza teri yalaba kakalabanda. Wabula batugamba nga muteeke evvu mu mulyango. Kalabanda bugenda kujja bwatandise. These are original stories. Ezaffe. Bw'otula bano n'oyogera ku ntale eziri mu sectors ez'enjawulo ku mirimu y'abantu gye babonaabonamu bakadaama baani. These are original stories. Abannayuganda bye bintu ebirina obbanyiga emitima. Ekyafuula Tyler Perry who he is today. Tyler Perry yakizuula nti the black community yali y'amaanyi. Black community yali munnaku. Nga bw'okola firimu ezirelatinga nabo mwana wattu bagenda kuzitandika okuziwa value. When Hollywood was paying attention ku birala n'atandika okukola family drama. Yoneze tuyita tuula twogere n'atandika okukola family drama. Olwaleero he's one of Hollywood's topmost wealth people. Highly respected. Naye nga jjukira tandika kubako katoche emabega nti Hollywood erina we yamusindikira ku kisenge. Naye ya identifyinga nikiye wawalina amaanyi. Nagamba kanzigumire wano. Ffe kyekintu kyekimu ye approach twagalira n'okukozesa ne mu awards nti let the public own up their decision. Omwana asomedde mu ssomero bwana agenda ku university era nze njogera nnyo n'abaana abo abazanya firimu especially abali mu masomero gamba tugenda ku university kusoma firimu. Genda osoma obusawo, genda obeere engineer, tubeereko ne film industry ng'omuntu talina budde bwa lugambo. Kati essaawa eno era ndabye muganda wange Douglas Benda awandise article leero ng'agamba nti abaana bawalangana buli akulaba ng'oyambuse ng'anyiiga bw'alaba omugezi n'anyiiga. Because we are dealing with the people abatalina byakukola abaavu. Omugagga taba na budde obwo.
Chobola nze ngena nankulaba ngaliwo abakuwalampa no maintaining ka safe zone. Omugagga bwati ayina ebyokukola, oyina programu olunaku oyina interviews 50 z'olina okukola ate odde ku bwanike yakuvumye. Kakati awo kyekitubonya bunyera abaana bano mbagamba nnyo bw'ogenda okusoma bannange twagala mubeere bantu babuvunaanyizibwa. Tubeereko ne engineer nga mu mwaka oyinamu ennaku 2 z'ogenda dedicatingira talent. Kati okole filimu emu mu mwaka ekuwe sente za myaka 5, sente za myaka 10. Kuba you're not targeting every buli omu gw'oyagala abo abeesobola. Advantage weri nti amasomero ag'ebbeeyi gavuddeyo ne gakiyingira. Amasomero agayina abaana nga bo ekisooka bavaliwenga ebitabo, ekisooka ebirooto byabwe eby'omu maaso olwedda abamu biraba bitangaavu, si baakwogerera. Now, that is the generation we want to nurture. Tutandika okufuna responsible citizens, people that appreciate their own stories. Njagala nkubuulire Mimi, enkyo jja kuba ngo tugenda kubonaabona na mwana wo nti ate omwana yalabye ayina ideologies ezijja mu mutwe ng'ayina kye yeegomba ekiri original. Olwaleero Munnayuganda omwana omuto talaba makulu ga Katikkiro kuba tebakiwandiiseeko, kuba tebakizannyeeko. Omungereza tagenda kujja kuzannyira Katikkiro. Bwe bakola Last King of Scotland, fe abaali baasoma katabo we appreciated nti ba directors bagezaako okujjayo ekituufu ekyali mu katabo. Naye ate omuntu yalina ekifaananyi kya Amini bwe yalabulira nti bakola firimu ya Amini abasinga baali disappointed. Kuba ekifaananyi alina kirala ate n'ono yakoze kirala. Naye ng'ate oli ye mmeeka yakola kiri mu katabo ekyomuwandiisi kyewandiika mu katabo. Kati yenjawulo eyo eriwo nti singa tutandika okuba nti abantu baffe abaana baffe tuba interesting mu stories zino. Olaba emboozi z'abakojja, emboozi z'abasenga, senga zamba ziba bwambazibwa. Oluyimba lwa ddole y'omwana olumanyi? Nali mukyaza wano omukyala yaluyimba Harriet Sanyu. Era n'avaawo ng'era nange sitegedde yali agamba ki. Ddole y'omwana bwe wali oluyimba abantu twasooka kulowooza oli mukyala wa Ssebatta. Okunvuga ng'onzizeeyo kati zino omuntu omugaddole w'omwana n'amanya ddole w'omwana ki tewali. Twakubanga oluluyimba twagendanga mu bivvulu, abaana bonna ne tulanga tugaa nti buli mwana ayina gye n'eddole we bagenda mukanika. Abazadde ne bagulira abaana biddole ne baleeta sho yona ng'ejjudde biddole, babbebi basitudde biddole byabwe. Lagala nti bannange muleete biddole byammwe mwami Ssebatta agenda bikanika. Abaana ne bajja n'ebiddole. Ekiseera bwe kyatuukanga ng'oluluyimba lutuuse baawanikanga biddole byabwe waggulu mbu bagenda bayigiriza bye babikanika. Kati omuto yasigalanga amanyi ddole w'omwana bamukanika nga yanyumiddwa n'ayiga. N'omukulu naye ng'ategedde ki emeseji ye gyeraga. Omukulu alutegeera alutalutegedde n'anyumirwa biiti. Singa tuddayo era ye yaŋŋamba mu show yaabwe ya ddole y'omwana Ssebatta yagambanga baleeta abaana naye abaana buli mwana ajje n'eddole. Era ng'abaana babanja bagenda nti bw'oyimba ku ddole ye n'agitunako bw'ati nti ekaabye. Naye nga gwe omuzadde kuba akimanya nti omuzadde tagenda kujja mu show ng'ate omwana ali waka. Kati kujangu n'omwana naye omwana mugulire eddole. Kuba bw'otagimugulira agenda tandika okulowooza. Olwaleero bano abaana be mulaba bavuma, be mulaba bawemula, lack of things to do. Bali idle. Bw'akwata essimu talina kyamagezi kyagenda kulowooza. Agenda kukola ekyo. Ate ne gavumenti yandibadde nga yawewukako nga pipa balina ebintu byebakola ebyamakulu. Naye tubeeraawo as long as we are keeping this generation idle. Tugenda kubanga we are dealing with the same problem. Olwo nkulaga kiri obuzibu bwennyina n'ennyombi. Ti ennyombi alina obuvunaanyizibwa oburegulatinga empewo z'abantu abo n'abagamba naye tuzimbe emigi gy'emito. Omwana olwayo tetulina wano ba artists bakola content w'abaana. Ekyo wali okigenderera? Tetubalina. Tugenda okitandika wano. Little Magic Minds. Weebale nnyo kati mukitandike nti bwe mutandika okukola content ow'abaana nammwe ekibawa amaanyi nga media houses zimwetaaga nga zimulaze ekyo ba creators bono botandise obbazaamu amaanyi. Bw'otandika edda waalingawo baddiikuula abaani abo balina ebintu bye baakolanga ebitalinga obusiini.
Senga ebintu kati nyina gayi wase ono Superman ayambala wenda bako theater ayambala obuntu wa Superman nagira senga abaana bano nga bakyali bato tubaza kintu kye twagala okuba nti twembedinga at an earlier stage ngwemina nti mmwe abagenzegenzeemuko botandika okuba tochi kiba kizibu okubaza katikati generation efuluma bagigamba tonywa sukali mukasitokanga ne wabo oli ku TikTok olabeze videos bakuleetera buli omusomesa ku TikTok atandika okwekengera nga batanga bosikulolinga boti videos nti tonywa nnyo sukali omanya algorithm emabega yakirabye okuze kati olina okuba nga otandika okola ki okwefaako kati generation yeyo it's an outgoing generation togitunuulira nnyo bw'oba oyagala okole business yonna egenda okuba nga egenda kusurviving a test of time tunuulira generation yeno etandika so kyabuvunaanyizibwa naffe tuddeyo tugambe ne bwe tuba twogera ku national values morals of our society tuddeyo tugambe tutandise tutya nalabako minisita omu yagenda n'alumba abakyalira ensi negwaka anti yali ayingiridde culture gwe ekintu kyonna kyekiri yeyaffe gwe kyambaze tandiko kipromo tuddeyo eri omanyi ba professors ba doctors bameka betufiiriddwa because mu masomero basomesa luzungu oli netumujajinga because yagudde oluzungu netumujajingira awo naye ng'ate senga bakisomesa mu lulimi lwe mbadde Tanzania batubadde tutambula mu programs za Stream East eno manyi Stream East si ye Uganda yokka ya Eastern Africa nakizuula nti Tanzania ne mu parliament boogera Luswahili olutegererwa buli muntu era okwogera oluzungu bakuwa nnyo ekitiibwa naye ate okutegeera kye basinga okuwa value lwe Luswahili gero osobola okujja n'oyogera oluzungu naga musajja w'omuliri musajja ayogedde afumisa ekingereza wano yasoma naye kiwa value lulimi lwabwe kati gwe imagine Uganda soogera kino nti ndi Muganda naye Oluganda is a business language kiriza Ghana ayagala okijjawo kino omutwalira emyaka ekitono ennyameka asatu okukijjawo it is a business language ojjatuuka mu office mwogera oluzungu lwe mwagala kasita onaaba ng'olina kyoyagala okugula oba oliwa wano mu Uganda Oluganda kati gwe imagine nga singa abakola content bakoze content waabwe mu Luganda abasinga tuwaliira kuba nti tugenda mu Hollywood n'olaba mbu ono ayagala kutuuka mu Oscars naye ba tiktokers abamanyi okimanyi bakola content mu Luganda bonna bakola muki mu Luganda just identify your niche kati senga ate ne generation yene esituka tuddayo ne tugamba tubaagasiza batya ekirungi ekyaffe ekyawano original content waffe kati gwobadde wali mu theater waliwo no Land Road bachakala bakola obuntu mutufu bw'obulaba bulungi well composed ne babuwafiirwa ennungi now generation nti bakoze ekintu ekirelatinga ne generation nti abakuzeekuzeemu nga life nga concentration span ekendedde bano bakukwatira sitoole ne bagiteeka mu ddakiika 5 neetandika neekola ki neggwa how can we promote more of this era nze ndowooza nti bwe tugenda mu maaso awo nga bwe mulowooza okukola content w'abaana ba content creators twandibadde tutandika okulowooza tutandise tutya okuddayo ku values kuba buli lwo instillinga values mu audience otandika okufuna sustainable audience eriwo ekintiisa okujja eno ewammwe abaana basobola okuvuma era mwe abaliyo mbawo ekitiibwa nawe n'okujjanga n'otuwayo obudde n'osomesa ebintu bwe biti bwe tukwetaaga mukwano ekintiisaayo bakuvuma naye ate ekisesa abakuvuma bali 2 kyokka abakwata bali 10 era abaimpulimenti nga bali 2 era nagumye neŋŋamba wange engeri enamba yange gyetuuse mu live buli muntu alina kyalina sharinga n'omuntu ati abaana bano abatalina mpisa naye abatalina mpisa bali bameka bali 2 abaimpulimenti nga tulina aga
kyokka abo bafiirwa what are they going to implement nga tebakufunye gwe ayina knowledge oba ayina kyoyagala okugattako ggwanga tugezaako so nga tumaliriza ne muzeeyi Bwanika njagala kumanya awards zino zigenda kubeerawa kujjirako ki kati ekisookera ddala awards ziri buli wamu lwasonga audience yegenda okulonda ngamba like tuyinayo olunaku nti venue eri wano tugenda zigabira wano tugenda kuba ku National Theatre ng'ekifo ekikulu ekikuŋŋaanya ba artists abantu bano abaana bano abato twagala atera tubabatirizaawo olwo tulyoke tubongereyo mu industry so ng'ennaku z'omwezi 14 ogwa October ogw'ekumi tugenda kubanga lunaku tugenda kubanga celebrating these young talents era naye nga before the D-Day tugenda kubaawo ne activations ez'enjawulo abaana bano okwongera obbanjula eri public omanyi public yes tuba identifyinze okuva mu ebyo bye bakoze ne public enyumirwa nnyo ng'eronze omuntu gwemanyi katulaba Hijab Nation nti kyanguwa kuba omuntu amanya oyo mumanyi kati machazi nti babaddewo nga waliwo ababamanyi twagala era tukibongereko nti abadde babamanyi omutwalo ogumu bafuna ababamanyi emitwalo 10 so ekijjirwako ekisookera ddala is that exposure titwagala omuntu ono abeerenga ye kennyini afuuse mulimu kati olwaleero mimi tekyali TV ekusobola kuba nomaloba wa budget nga baagala obakolere dakiika 3 a week tebakusobola lwaki nti senga tuzimbe ekyo kyekikuleetinga market worth kyekigenda okutufuula eggwanga ery'enjawulo bugenda osome ku Iceland lyerimu ku kifo ekyasembayo okuba nti kyali occupied n'abantu naye bakugamba ebintu ebiriyo okugamba obulungi bwekifo bwe Ireland eno Iceland bukwagazisa era bakugamba nti ebirungi ebiri mu kifo kino ne bwomalayo omwezi oyinza obutalambula gimalayo Uganda obulungi bwayo tuyina ebibi byaffe obulungi bwa Uganda tuyinza okutwa kati nga tonayongerako kirala kyonna kiyinza okutwalira emyaka emirala 10 plus okubumalayo lwaki tetuconcentratinga ku ekyo so kati twagala abaana bano tube exposing to the Ugandan community bongera obe embracing era ffe ezaffe awadi yaffe tejjira kombo bakuwe ssente kyokola si festival ti festival bakwagenda oyongera okole feno gwaba tuba already tumaze okufuula omulimu tukutunze eri abantu abantu bakwaniriza so basically enkola egenda kubeera bweti era nandisabye executive media abaana bano betumala oba identifying abanomines nobakyaze bogereko eri audience yaffe mutuyambeko mu batunde what does it give to us we are winning as a country we are winning as a generation nti tufunye abaana abaluletinga ne content of high value theme ya 2027 eri high school musical reimagining our core values nti 2027 tugenda kuva eri okola bufirimu mbutugiconsidering public egitunuleko enakubanga eri high school musical yonna theme gyofuna representing our core values gifuule musical kuba obulamu bwaffe obwa bulijjo tokyayawula music na real life so tuddayo tutapinge mu mijiji gine tubaagazisa ekintu banna abantu bakoye ennaku people want to celebrate era mwebale somesa ggwanga okay so omukulu nga bwagambye nti abaana bano abagenda okuba nga ate baweereddwa awards ezo oba bagenda nominatingibwa oba abaana ababayiseemu ku lunaku olwo tubeere nga ate tubakyaza wano bongere okubeera nga ate exposure bagifuna naffe tujja kuba basiima okuba nga ate tubafuna wano ssebo nzikiriza olinayo akatalekeka asinnakuta bannange okubeebaza ttiimu ya executive media naye nga sinnabeebaza nkansooke mmwe ensembyeyo bannayuganda mwebale kukola tweyanziza omanyi bwe nkwata ku muzindalo guno bwendi nenzijukira wali we twali ngamba yetulina wetukolaki wetutuuse era kale kati ekyo engeri gyekirindi gwe gusoose okukyala nzikiriza mbeebaze mwenna ttiimu yonna mwebale ekyo nno kizaamu amaanyi kyemanyi n'abalabi abatulaba nabo kibazzaamu amaanyi kati nze njagala kwebaza bannayuganda ku lwa executive media
bannayuganda mwebale kwagalayo original people. Ekyo kye kisinga okuba ekyamakulu. Buli lw'oyagala munno akuli okumpi ekyamazima n'emikisa gyeyongera. Kuba mu nzikiriza zonna batugamba tosobola kwagala Katonda nga ono muganda wakuli okumpi akulemye okwagala. Enzikiriza zonna ne bwogenda eri ewaffe gye tuva era bakugamba okwagala kusinga buli kimu. Bannayuganda mbeebaza ekyensuso, mwebale kwagala bannyinaffe baganda baffe ku Executive Media. Buli lwe tulaba ebintu ebifaananako bwe bityo tuddamu essuubi nti we are not a lost generation. There are still people abakkiriza mu good causes, good initiatives, ate tukiwa ekitiibwa. Respect. Kale musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.